ako kanyizizza nnyo saanagawa sister wange naye nga teyalina okumbererawo kati at least mugawa mwana omulenzi biki yayo lwaki bbaawo si yagooza kuba mwegadanze naye oba oli mulwadde omusajja alibadde ye ne social media nalibadde njesonyiwa nensooka nteeka amaviivi gano ku ttaka nensooka nsabira Teddy ansonyiwe nenzizaako abaana mbasabire bansonyiwe nenzire wa Mukama Katonda ne mugamba bannange nnakola kive kibibi naye kale nsaba kale ompeeyo omwana mu maka gano nfulume ngende naye nga siswadde anti ofulume ogenda olage nti kale wonaawe wali mukazi nnyo you were woman enough era mpoze era agenda bakulembera balaga strategies n'engeri y'okubbamu bababa bannaabwe kati yenjiri ye jasobola okusomesa abakyala okulima butiko abakyala okutereka sente oyo kikyasobola okuyigiriza oli yangamye nti kubanga bw'obeera senga atazaala ate there is no way you can come to me kyova olaba nze oluusi nsaasira nga bufezi bantu abasumba b'e Uganda mwabeyita abasumba si bonna naye muleme kufera naye oba abamu nabo batandise okugwedda nina ne gwe natandise okuwulira gwe nalimpa ekitiibwa gwe nali njagala ennyo fe abasajja twagala nnyo nga esawuti eri waggulu yimbira waggulu ne ŋŋamba A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya. Naye nga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno amala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 Zane nkwebaza emirimu gy'osodde okubanga okola akawungezi k'olwaleero amakya leero najjo osinzidde nkubuuzizaako n'enkwebaza nnyo weebalire ddala aba subscribing abambi mbebaza mwebale nnyo munkoze bulungi nnyo omwaka guno subscribing liking commenting n'ebirala byonna mbebaza nnyo mubadde bakabi nnyo mbadde bantu balungi thank you so much era nkomyewo ne Pacho nate tudde tunyumyemu waliwo yadambuuza Pacho inga abadde atubulako bannange Pacho bampereza na Christmas bantu nabo banna Christmas ndowooza badde nzibuzibu buli omu wabadde ndowooza badde mwokya ku lulwe ogamba otya Pacho ndi bulungi oli otya bulamu bugamba ki sina nnyo wanuma webale kuyita mu Christmas byonna twabiyiseemu Mungu yatusaasidde twagala n'okwebaza n'abantu bonna abagise munabadeko n'ebbiini yakutumidde yambuza mama yawona mama hange yali ajja kuwona she was discharged on 22nd okay kale abantu ba Ajimiti mwena nyongera okubajuguza nti aje akyaliyo mumukubireko kasimu balina okusomozebwa okwenjawulo agende mazira okubanga ate abalombera ku dduwa gonoonyeza simanyi bufumbo noonyeza mwana nga Suzanne Makula aganye simanyi lwaki Suzanne tagenda wa Ajimiti n'abanga ensonga yagikwasaganya naye abatayagala wali bakyetaaga nga ali serious nga akyetaaga nga tumutwalayo abagala simanyi nyamisa nza mutwala ekiro mugambe tusamutwala yekiro waba ati emisana anga yagenda nga wali ekibuye batunda obuwangwa emisana ija tasobola agenda misana ate empererwe nayo ojjukire n'emperere wadde anyway kakati Haji alomba ddowa okyasobola ogendayo oba oyagala simanyi misango gigande mu kooti simanyi nabo emanja n'ebirala byonna ebyo osubula emaali eyo yerwawo okugwawo osubula kafiyu gwe bakwata emaali bagikwatira ku bboole n'ebirala ozjukiza kafiyu tulina emboozi ez'okunyumya nno naffe nga tukaddi kafiyu kafiyu covid anyway enamba yaji ya wansi 075 075 2 oba okuba sobola okubanga oyogerako ne Haji Pacho ogamba ki ndi bulungi sina tabu omulabi waffe ku Chimbo updates
wadde saafuna Christmas naye mumpeereze olusooka essimu yange ajja gibateerako awo buno obusonga butono nnyo essimu yange eri 0782 576799 kwata z'abagagga MTN 0782576799 or you can alternatively oyinza kamanzi ate njagala kuweereza ku Airtel money 0702010803 byebimu. Okay, so those are my numbers. Oyinza okuba nga tewasobola okumpeereza Christmas naye olusooka luteekeko oba obusonga butono nnyo gye muli oteekako ne tuyitawo ne tufuna data oba airtime atuzza wano ne tunyumyamu nateera. Susan Makula mwamukola ki? Alright. Susan Makula yabadde ku interview emu ku YouTube kuno actually neewunyizza omuntu alina TV ne radio. Anti amaanyi baagala bawe gali amaanyi gali mufa abantu eno ku YouTube gali mu YouTube ku social media. Agamba nti ye yeewuunya era yeebaza Katonda mu abantu abayiseeko mubulamu bwe yadde temumukoze bulungi naye ye bimuwadde ekyokuyiga era nti mulina amakungula gemugenda okukungula maaso eyo. Mwe abaliko mu bulamu bwe lwaki omukazi oyo temusiimanga ate mwaliko mu bulamu bwe naddala kati nga ggwe? I love that question. Was I there as a beggar or I was there working and I was supposed to be paid and I was paid? Tuli gye tukola naye nga mulimu balinga abakuyambye obuyambi. Ekyovola banze neegoba nendekera okukozesebwa because nali nakoowa akamanyiro k'aba bosses aba alowooza nti akuyamba. Anyumirwa nnyo eky'omugambo mwanange yalwadde munange jjo saalidde landiroodi agenda kungoba biki amanye nti ono mulina kamukwatire wano. Never. That's why neegoba. Nina boss omugwe nakolerako naye nga yalina office kati office enge eriko akatebe wabweru awo nga alinawo ne kamera kati ng'olina tuulaawo ne bakulaba nti wooli era ensonga ogigamba kuba n'abayambi be nti muzayi muŋambire landiroodi andi bubi ebyo nabikoowa oba si landiroodi oyinza kuba ensonga landiroodi wagimugamba dda kati ng'olina okutta kube wammwe obo kibakitegeera anti olina wootuuka n'okubatta n'ogamba naye kati bandiite kaki akalya naye nga gw'okolera n'olwala ebirwadde otegeera aniya naye nga tolina kirwadde nakimu otegeera naye because you want your money, your hard earned money nga you've paid for, you've worked for it. Niye ne bakubuzaabuza mwezi gumu oli myezi 5 bakusasula gumu oli myezi mekaso bannange mbafere mmwe mwantama abasumba abasinga abakozesa naddala. Anyway, kakati neewunyiza nnyo yabadde ndowooza specifically interview eyo yakoze yabadde yanukula Uncle Bean ndowooza naawe kubanga ebintu ebyo nadde mbiwuliriza nga biringa engege bijjamuko naawe ku side yo ne wa Uncle Bean. Of course Uncle Bean ewange yayogeddeyo ki kubanga nze abo nga nabavaako dda sikyalina budde ebintu ebitalina makulu sibiwa nnyo makulu. Yali badde abeera eyo ng'anoonya sitayire ez'okufunamu olubuto okuzaala than okwambala ebyo byayambala nga balimba bantu nti ate si kizibu oba otagenda ng'olondereza abaana onoolonda nti oleete wano bakuyite simanyi jjajja bakuyite biki kiba si kizibu bawo watuukira n'otandika nga bannange akaana nakatidde kali ku kituuti nno kampi bwe kati naye kasindisa omwana bwe pipu ne kamuteeka wansi kitegeeza ki nti ate gwe gwali kuba goolo 5-0 ze baakuba gundi gw'omu nnyumba yatanaba gwatanasindika okitegeera so kakati nze naalibadde ye ne social media naalibadde njesonyiwa nensooka nteeka amaviivi gano ku ttaka nensooka nsabira Teddy ansonyiwe nenzizaako abaana mbasabire bansonyiwe nenzira ewa Mukama Katonda ne mugamba bannange nakola kive kibibi naye kale nsaba kale ompeeyo omwana mu maka gano nfulume ŋŋende naye nga siswadde anti ofulume ogenda olage nti kale wonaawe wali mukazi nnyo you were woman enough okitegeera n'okola okitegeera so oli mumuwa strategy ng'eya Judith babiri akola ekyo because bw'atakola ekyo abantu ensi yanyiiga gwe namakula ensi yanyiiga ensi yakunyiigira bantu batobye mukazi oli ali eri akaba kati naawe teeka amaviivi go wansi obudde bw'omaliriza ng'osasula ba bloggers ku social media obudde bw'omaliriza ng'olabye nga mulondereza abaana musimanyi mukola biki obudde bwe mumaliriza simanyi ng'okola biki okitegeera buteeke wansi kapito y'omukazi yenna naddala mu abeeyita abamanyi Bible ge maviivi gano kusaba alina we yatugambidde nti ye mugumu nnyo olw'ensonga nti ekintu kiyajjamu yajja akimanyi
mu musajja gwe yayagala anti ng'omubbi yenna era omubbi agenda okubba ajja akumanyi recently namukwano gwange akola mu buno obuntu buno obugaba ssente buno bwola ssente sina busako buno nti buno bozza buli lunaku kati bambi mukazi wattu yali akyali ku mulimu jjukira banyukana nnya 5 ez'ekiro olusi n'omukaaga kuba balina bana abachipusi ababoodabooda bazireete kati ono yagenda ewuwe amumanya era nze namugambirawo yali akumanyi yatuuka akandoza nga alowooza ono omuwala asuzaayo ssente z'abakama be olwayingira mu nnyumba yasanga teziriimu olw'obusungu obungi akasawo yakasumulula nasanga mu siringi 5 olw'obusungu obungi n'akwata ekidomola n'ekyamazzi n'akiyuwa ku buliri bwoki ng'agenza bunyiiza ate kati yooyo oba okitegeera oba nfuna bulungi tikaakati ye yali badde ng'aconcentratinga n'akola ebintu ebirala n'ateeka amavivi wansi n'atandika okusaba n'akulanya ku projekiti z'omukyala abasumba baane projekiti mu weebale nnyo n'owulira nti leero bamuyise egindi simanyi agenze buwulira njiri oba agenze kaakati oyo agenda kukulembera bakyala kimukyaki era mpozi era agenda bakulembera balaga strategies n'engeri y'okubbamu bababa bannaabwe kati yenjiri ye gyasomesaamu abakyala okulima obutiko ati olowooza oyo kikyasobola okuyigiriza oli yangambye nti kubanga bw'obeera ssenga atazaala ate there is no way you can come to me kyova olaba nze oluusi nsaasira nnyo n'abantu father fine yaba weddings mufunye ebizibu mu kisenge kyammwe mugenze wa father atamanyi nakubeera na mukazi gw'ogenda ewuwe tamanyi beera mu kisenge gw'ogenda ewuwe nti obaki why don't you involve the senga the mama the biki ne muleeta ensonga zonna ezikola waliwo yagambye nti omukazi oyo ne bawe nti ekanisa yaabwe bucyange bawe tegatanku ku mugole n'omu gwali ogirabyeko kitegeeza nti eyo si nnono ya buweereza obwo era ebwabwe bwa kifere bajja kwonoona nga bayibuli bwegamba okwonoona okutta n'okuzikiza era banaaba bamaze okubba abannayuganda bamaze okwonoona already bayonoona dda kati bali mu stealing and whatever because wotuukira ne ku gundi ogamba ng'oli ku kituuti nti nno nali sinnanyumirwa ssente zenkola naye kati nze nyumirwa simanyi biki zomaze okujja mu bambi ndiga zino gye zireba nani yaleeta gundi these people to be called ndiga sheep endiga kiri mu bayibuli naye bannange naye ate awo mbadde sinabatuukawo kansooka enva eno awo nja kujjawo wa pasita so omukazi ono njagala tudde wali bwe bawagamba nti bonna abayise mu ngalo ze simanyi ne batya mbu bajja kukungula mujja kukungula kubanga ye actually ye mbwakolera Katonda yetakolera nsi kumulaba naye Mukama Katonda nga ye bwamujuliza nga bwagamba nti akolera gwe nsaba naye akungule ku ebyo byakoze saba akungule maziga gakabiza Teddy maziga gakabiza abaana abo maziga gakabiza abaali abakozi maziga gakabiza buli munnayuganda amulabye oba buli munnayuganda yagalanga family eyo oba buli munnayuganda kwegamba nga yali ayagala nnyo omusumba oyo bana bawala ba Joani amaziga ago nsaba ogakungula emirundi 5 mu 5 kozi yakwekako omugole omusajja nga agenda okuwasa omuvuka yali agenda okuwasa yali bamukweka oba soroti nga agenda kuwasa oyo omuwala embaga netabaawo naye okoza bintu bino okoza bintu byesita za Susan okitegeera naye yawoza bajja kukungula bajja gwe Bible isoma Bible isoma lukutuke kati awo wenyingira ate mulwe waffe kati awo mba nyingi kati awo gambye eki mbuuza nti ye Bible agisoma upside down yo yagimanyi that's a big question also enda baje kalakasiza mwa okusanda akawongo banonyayo verses eziba favoring nga we yali akitegede nti atandise obwenzi batandika mu empeta just impeta buweta empeta si yefumba si kumbolo batandika okwegadanga ate no baludde kubanga nakirabe nga kireko kwanga okwegadanga kwabe kututa emyaka ne munde nga baludde nga begadanga nengowoza bempeta n'ogikuba n'ogiteeka ali kubanga oyina kyoyisaawo n'ogamba omusajja kati enkya kugenda okume mukazi wo ku kituuti webale nnyo naye nsabanga bwe badda ku mukazi munno ne bamuvuma yempera geega amakungula g'ensaba bannange Mukama akikolere mukazi gwe bakuddeko wali batugambe n'otugamba bw'oli nabukalu oba biki byonna babireete ku stage we bibanga bituufu wali omwana omuyangamye nti nga bwe yagamba oli byonna bye yayogera bannange oba oli nabukalu oba tumanyi kuyimba nyimba za ggwanga byonna bireete ku kituuti olwo yagambye nti engeri paso oyo atalina mizi tyayogera buli kimu olaya atuuka n'okutugamba ekikulukuto kya mukyala andi kye ŋŋamba tikati ajja tuuka atugambe ono ne wanaabanga nga nabukalu tusaba naabijjaaga ye bannange nali gye nagenda eyo mwe najja nali ndowooza nti obukazi obutono obulimu ekyama
Nasanga mukalu we kalu. Oba ofunye amagezi kubira mukamenga. Oba ofunye amagezi zikube. Dira omukazi omunene. Ali angabye. Wabula bannange nniza olunaku olwo. Nti temwewunyanga buno fanya mulaba boniodi ku social media obutabako mitwe. Nti mbanga pasa yatandika okubuweereza. Ndudde okubeera ku social media. Naye bambi omukyalo oyo ayogera ku makungula na biki naye nsaba bambi naawe okungule. Byonna bannange. Okusinza ku bulambu omukyalo oyo akoze bibi byerere. Talinaako birungi byasana kumulukopera kuba kumuyigirako abantu nga kituufu basana abakungulemu. Waliyo programs eyakolanga oba oliawo zirina bezayambako mu byobulamu mu biki like ebintu byaki okitegeera naye oyo muntu amanya kati kwegamba she's a snake. She can be with you here nemwogera nemukanya na bulungi nga bye yakola banne naga atwekalaka segundi naye atwongeze omusaala biki kumbe ye yatandika dde okwegadanga n'omusajja ono ng'awulira byabimwogera n'abizza eri we bamala okugira bulungi kasukaali nga kanoze eyo okitegeera nga mugamba nno manyi Nobati yagambye agenda kukola bwati ne bwati yenna ate ye gundi oli giant zonto kozi yani Mbulati yagambye bwati ne bwati mwencha twekala kasete tukola ochegera things like that ochegera ngababeramu wano yes kozi dai yali asendeza sako eho badde ye yatulia sente ngaganya zitu sasula awo ne basako nevaawo nenge evudefu abamu ngabamu bagenda baka omusumba nawera zisako ku church ku station kumenga mukazi we yasembi nacho nga yalidde n'agaana okukola ki okusasula baneso kino njagala nnyo nsaba abantu bano baleme kuferanga bufezi bantu abasumba b'e Uganda mu abeeyita abasumba si bonna naye muleme kufera naye oba abamu nabo batandise okugwedda nina ne gwe natandise okuwulira gwe nalimpa ekitiibwa gwe nali njagala ennyo abasajja twagala nnyo nga sauti eri waggulu yimbira waggulu neŋŋamba kiki sitaani kye yagudde mu oyo waliwo nagamba omukazi oba yono yagamba omukazi togezaako kuma omusajja yoyera akosa akawulira naye kiri mutundu awe ennaku zino yoyera yoyo mbu baagala eddoboozi nga liri waggulu oba siiringite kuli oba okuba nanduulu gikube yoyera yagambye mbu abakazi temummanga basajja nga kiki nsonga kijowa oyinza okumwa omusajja kumumma ki kati omukazi ono Susan mu interview still yagambye nti talabanga ku bufumbo buwoomanga buli nti abunyumirwa okufaako obufi takulimba tabalimba bambi wali abantu ng'obeera muli nga weekaza naye teri bufumbo bunyuma bufumbo bulimu mwana ng'omwana alimu gw'omuzaalidde oyo omusajja bonyuma ngate n'omusajja tewamuwamba buwambi nga n'omusajja si mubbe si muwambi si mubbe weebale nnyo nga ne kitaawo yali ku mukolo ogwo oshegera nga si bino ebyekifere nti obbe wamu n'omubeeraawo mukukuta mukola ki lwaki mukukuta ne mutuuka n'oziteeka mu woteeri webanga obwo obufumbo obunyumirwa obufumbo buli obwogenda okwenjoyinga bwogenda kukola ki bwe bufumbo where both parents have blessed their child ne bagamba again oba oli awayinza okuba n'obutazaala bwe buli kuva ku nsi ku taata nga taata didn't bless didn't like it nga bakola obufere maybe n'ennyina oba naki taata omwana baateekawo kakande kati yamuzaala yamusindika bwe anti mama we yali akola wakakande anti even if kakati those rights kati nze anti I'm telling you kiyinza okuba nakyo kwekiva toyinza kuŋŋamba nti you're happily married without a child teba balime era abakyala abali eyo nga mwegumyagumya mu bufumbo bwe mulimu mbuze my husband is happy tambuuza mwana ani akusesa omulaba avaawo ku makya nayingira 11 ziba tezinaana koona 11 nga yayingidde dde ewaka addamu kuvaawo nkya mukazi ku lunch time omanyi bw'avaayo ku office ogenda okulya lunch omanyi gy'abeera bw'ava ku church ngadda kuledi bannanga I had my kojja naye nga mukyala we bannange nga yali tazaala nga alina omwana gwe yakuzaawo era ng'oyo kati nga bw'ava ku church tagenda kuledi bannange yakolanga ku banka emu nemmanyi wa church naye nga bw'afuluma mu lunch ngagenda yeetaasa tadda naye ziba zigenda okuwera 10 ng'ali mu office 10 kitundu waka olwo eri yagenda nkunoonya baana ebbali ng'eri agenda n'alya n'abeerayo ne famire eri n'akola biki kati lumu ndoza n'alaba ng'akooyo okukuta omukazi ng'abeera wala n'amusembezaako nga bwe babeera nga bw'oyinza okugamba nti nateete ne nalukolongo nti wali ne wootambuzaawo ebigere omuntu omulimba nti andi wano ku shere ne kijindi n'amusembeza n'amusembeza
kati munnange nga bw'omanyi abantu bwe tutasirikako naddala mu mirimu gyaffe egy'enjawulo yajjanga ku mudaala ogumu nga bw'agula ebintu bw'ajja n'ono leero famire y'ewaka enkya najja ne famire endala eri endala luli bw'ajja wiiki eri naddala najja kaakati ono nga lumutata naye bannange mulina abaana babafaanana bagamba mukyala mukulu bannange omwami abaana bamwe babafaanana ayagala kweta lugambo abaana bamwe babafaanana wali ekiwala bannange wali ate first born bannange oli yafaanana taata we yali mutabuzi otege bambi ye yayogera innocently ndoza nga tamanyi ng'amanyi omukyala we n'abimanyi ng'amanyi oba abaana boono ono yakanyanga kujja wano n'abaana naye nga wabajjo yamugamba nga baani babe nga ajja n'abagula ebintu nga bwono ng'ono omukazi ye tamuleeta ku mudaala kwegamba wedduuka natamanyi abaana ani abazaala weebale nnyo ye bwe yalaba ono nga loza mama waawe ate jo baaguze kati bamwemu ennaku bbiri jangu olunaku bweruti saawa bwezi tojja balaba nagamba jangu saawa bwezi batera yababuuza anti oluusi mba siriiwo nkomawo ng'ebintu babiguze waka naye bate yabigula sanga mmeka oluusi nno manyi okudda nga tebakola ki kati jo baaguze ninako kati gwogenda gendewako obisanga ebyo kiki kyegera onnamuwa time namuwa biki bannanga abaali awo lumu era nga bazze kati oli abaali awo nga noono omukyala atuuse namugamba Charles be bana abaana bulijjo be baŋŋamba leero wabula kiina okuggwa ntwale wa maama waabwe namutwale kati abatannaba nakugendayo nkumbe n'omukyala yazze abagobera nga waliwo bye beerabidde kalisiti baakeerabidde wa nondabira embaga awo ne guggwerawo oli n'amanya nti kati ono alina omukazi eyazaala abaana nze ndi eno ndi mugumba era kati awo gw'osalawo ngende oba nsigale olinga agamba nti saa yonna abaana b'erugazi banatobale laba nnoono rugazi wali abaana erugazi manyi kitende abo baveeko naawe abo bakulu wali abaana erugazi abato obeera mu nsi ekyego kaakati naye nange sisobola kubeera musajja nga ndi awo ne bw'onoonkolera sitayiro ki ne bw'onoonkolera kubanga omusajja yenna aba ayagala amaanyi ge gano gakozesa buli byonna by'omuwaana biki alabemu value wandako fujjako gamba yoya ku buyembe babuleete lya ku ttaka ly'okutooya akusange wali ng'oli bwereere oli okitegeera saba ekibumba ekituuka kiyiwe tulimba nti nno obufumbo bunyuma nga temuli mwana alimbye mpozi nga simanyi neyenze ku lwange to enjoy the marriage endimu nze ate oba newembanga sigenda kubeera oba kale newenjawukana nawe naye nga nazaala nawe omwana naye nga namuzaala nkwagala nnyo I still love gye nalina yonna eyiyo I think I put it because I still recall the good days yatuuse n'ogamba nti so aleme kulimba bantu mbw ali happy mukazi ki gwe bayinza okuwa pasita Bugingo n'amugaana nti ne pasita Bugingo nammwe mumwegwanyiza era ku bulungi bwaliko na biki byonna byonna byaliko teri gwe bayinza mumwana amugaana byenayogera edda naye saagala bidda aga nti weeteeke mu bigere byange mukazi ki gw'osobola okuwa pasita Bugingo n'amugaana nga ye alaga nti pasita Bugingo ye headboy w'abasajja osigedde nga ba headboy tebazze nga ba headboy tebazze ng'omukola aguliko yekka ng'aguliko yekka awo omuleeta nga headboy naye bannange wali abaana oli omwana ng'ayimira n'olaba gundi n'olaba n'olaba structure ya buli kimu n'olaba dental formula nga yikyekyo nga bwaseka ogamba ya nga bwakola ki omunyarwanda omuwanvu omugogofu baleeta banyarwanda oleeta era be baba akulira e Masaka Nowanda naye oleeta omunyarwanda gundi nga gwe tugenda okukyaza enkya by the way nenkya tugenda kukyaza muwala waffe aleeta mwami nkya era mwami munyarwanda weeyo naye abaakulira muno babazaalidde muno ne bakulira muno naye yasinziddeko ki oba okugamba okwogera ekyo ndi teri muntu gwayinza kugaana nga pasita ye alinga agamba nti yali tasobola naye talina kyakusalawo nga pasita ze maaso ge tasobola kumugaana bambi era tomunenya nina ekigambo kye mbadde ngenda okukozesa naye kibadde kigenda yisa bubi eggwanga erimu ate ngeri eggwanga mwagwa omusajja ku saidi ya maama we kale bwe kiba kyaggwanga kireke kankireke naye nga boolaba nti nga bw'oyogedde mbadde ngenda kuddamu ekyo naye for them they have that version kankireke akitegedde yes sikitegedde naye kale abakitegedde nga bakitegedde naye maama kirimu eggwanga tosobola kukinyumya nga eggwanga oli excludinze
Anti wali oli agamba mbugundi tayangwa nange era okyogedde wabaki ande gonga tolyogedde naye naye nze wadde mugamba tayangwa oyo ayangwa ewange omusajja tayangwa omusajja ayangwa ewa agandibwa kati anyway simanyi kizibu makula kyalina kansoke nedda bambi alina ekizibu ku bwongo 1 yali yamanyira the cheap men ababeera mu kasino obwo chip obwali bumwegattako nogamba yes babeera bagagga obuvubuka obwasooka waawo ne be yali nabo aba 58 kozi yagamba yali 22 nga alina omusajja wa 58 nenga yakeera nga alwanye entalo nenga wakeera gondi olina ekikusiibwa for survival bambi kubanga abasajja abo balina sente ebirebyo ate yali mirimu egiri naye bakuyisaamu eggaali kaakati bonna abajja bamuyisaamu eggaali ekirungi yabaddiza ebintu byabwe eri naawe naye naawe kali akamotoka nange nkazaayo ani gwowaaka akamotoka bukozi bakayita biki nga najulira emotoka yamanji yayogerako nga yalimu olupulado simanyi Ford biki si Ford mayo kalita ki soka akamotoka nakavugako dda nga nkola ku Spice Radio ehoima bakaleta like I was assistant station manager nga oli avuddeyo nga nina okukatambuliramu biki nkola morning show I have to kalinga almost kagala fanana starlet ka starlet something like that kali mu mode baana betu baddiza ne tubagamba twala omwana wo wuuyo ne mukuwa kakati akamotoka kesikuwa mnatunulidde omusajja pastor yabadde ku kituuti nentunulira ebigambo omukazi byayogedde ku interview ya YouTube naye ndabanga abantu baleka babadde mu ddiiri ewaabwe ku dining yabadde scripting ng'ampandiike ne bagireeta nti gweyita ku YouTube nze kampite ku kituuti anti bamanyi nabo baategeera nti amaanyi g'abantu gye gaali galiwa ku social media omwami we ye we yaze yagambye nti bannange ntandise okunyumirwa ssente zange ne baba lwaki teyayongeddeko mu ssente zammwe ez'abasiru abazireeta ojja kukotula nti ssente zammwe ssente sijagaliziza ezange mbu katonda yali yampa essente naye nga sizeeyagaliramu baba mwandabanga ne bwe nabeere nga nkyali ku Bat Valley nga n'embwa tendya saavisi bwe yaggwanga nga ntuulaawo ku madaala luusi nenyumyanyuma n'abo abatunda capati caayi sumbuusa nga ninga atalina wange kitegeeza nga akuba mama Teddy awo bwe teyalina laavu ewaka bunge ewaka nsigenda nga ninga atalina kiki laavu wange akiraga nti ewaka tewaliyo mukwano balaavu baki ndi mukama ampadde ssente mu Kampala muno oba oyina nga tutambulira mu takisi awo nakuba abatakisi naye nga ate endiga ezigira mu takisi ze zimuleetera ye zaavu akyalina abapaakinga mmotoka ku kyaki bonna batakisi kati olimba naawe naye ate namwe muleke kijubisa nnyo akyali nabo bagagga bammotoka baavaawo bagenda ne mama Teddy ebintu byakola naye ate namwe muleke kulimba gendayo kulumu kyalina abo nja kulinnya dulooni bawe bali naye nga si be bali awo nga bwe baali edda kati namba esinga bagira mu takisi ye n'abakuba otyo yakuba nti Katonda yanyamba nga sikyali nnya takisi Katonda bwakuyamba sime nakuwa ebintu ebiri nga tebakukonkona Land Road nakupiramu abapangisa kubanga abajje wasingeyo bapangisa ngo nga topangisa ate ngoyina tokanga jukira boze balirese basondera ttaka lya church basondera ye kati ye nalaga nti ebyo byabirina kubano bannaye nalaga nti ennyumba agirina tatambulira na ku taxi kuba temukuba ate tayina emu yazizafuuka ng'obakyewaka kati n'agamba n'amalizaga nti atandise okuwumirwa obulamu bwe baba n'agamba nti oba omuntu abeera mu bulamu bwo ng'alinga omuti ogw'emikisiraani nga kyajja bannange ye obadde akuba Teddy obadde akuba Bwino obadde akuba Pacho kwagala waliwo omuntu ajja mu bulamu bwo ate ffe twali mu bulamu bwe nga twebaka naye twegatta naye nze ndowooza yali kati ekyobulamu bunnyumira Neono omukazi yagambye ekyobufumbo bunnyumira script was written and they said let's do like this and this kati bo balowooza they're trying to bring out something naye ffe tulina twasoma bintu tubitegeera naye basajja mwe kambuuzeeko oli musajja biki bye babaliisa ne musiruwala okutuuka ku babaliisa biki tebatuliisa naye abamu akatonono kemmanyi mpulira bagamba nti abasajja bwabeera mu kikolwa ekyomukwano naye bakyala baabwe balina ekintu kye bakola kine soko mbulira bw'okikola owungirayo tosigaza magezi
ensonga lwaki nawunga ng'omusajja omutwe guno n'omumwa ne faasa bibaako weebitunula omwa guno nokutandika okukombawo ate naawe nedda bwe gukola ekyo kati oba baganda oba baki ogamba mukwano nti omulaga nnyo n'owunga balina erinnya lye bakiwa oba mpeera oba sowaani oba bakuli oba kiki olwo bakiyite tumanyi bakuli ze tuteekamu molokonye ewaffe nga tufumbye bino bikalabashi bino balina engeri gye bakiyitamu tukyogera kati for example ng'oyagala kuteeramu okusavingamu opikeli bakuli oketiyedek so kati eyo bakuli gyoga oba sowaani bwe bityo bwekito kitambulira awo ndowooza bakiriramu either sowaani kati anti obadde ombooza abasajja bawunga ki kati eyo bagamba kyekisinga okuwunza abasajja olimba mbu kyekiyinza okuwunza abasajja kati ate kati ku musajja mukulu ono ye ate yagwa ku muwala wa kasino oba kitegeera omuwala wa kasino be bawala asobola okukola ekintu kyonna kyonna okufuna ssente mu musajja gw'aba afunye kwolwo oba ku muunu nabugere buno oba kabina kanti amaye omukasino awangudde yatwala yes bamanyi no betting abakazi nkuli yatwala abakazi kati omukazi naye baba mututa alina okusanyusa omusajja oyo yamututte ku naye aveeyo ng'afunyeyo kati omukazi yafuna experience mu mukwano ogwo kati omusajja mu bumalaya manyanga obwamalaya bwamalaya kuba obeera mu kasino obeera weetunda wadde kuhaya gundi nti bali ababeerayo buli klasi nti nga bwanjawulo mu kiringa boolaba nti bamalaya abavaano ne bagenda bitundirako e Dubai oba omuntu nga bad black ye ku gundi ye ate yakugambirawo nze njagala oli alina ssente kati ku statasi ye kati ye wassemu ate nga wa bbeeyi kati olina dola bweziti na biki agamba oli akubanamu billions byebo kati ndowooza bambi pasita muwala ono yaleeta obukodyo buli omuwala na pasa n'aba bwe batamulaga luli bwatalabangako eri mama jukira kwewunza mwewunza na kwebuza amagezi temulina magezi ne woba eri baali babikola emene betandika baavu bulambu akyavu ate babuzaliddemu abaana struggle mbeera yekubulira enjiri eyekyava eyo gimanyi eyo saati emu mpale emu sikaati emu ebyo bambi ndowooza kati tutunze kwafu peti awo still waya so omukwano ogenza okubanga gujja gujjidde ate muntu mulala anyway okudda ku pasita n'abasajja kwewunza okudda ku bantu n'abakudaalira n'abagamba nga banasa okuwoomerwa ssente kyokka nga zijja mbali abanaku bambi ne kati bo baana bo babiraba ekituufu pasita abeera amanyi okuddamu ebibuuzo I mean aba ekyokugera akimanyi oba yesanga nga ayogedde fwa naye gwe babigambye awo lwaki enkyakomawo nze banange nze kale ate oba oluusi basabaana kwogera bintu byabo abantu bambi nze nabikoowa kuba ngenda nennumiriro endigezo nenzitula kwanze tosa liyaro ya mogya mingtin bobo diki neruli ate nkomewo okitegeera tojja kuŋŋamba leero kintu nga kwegamba wali abantu oba nabo baloge oba baki kubanga tosagamba webale nnyo ogamba otya abantu mu kyaki mbubikula muno oba ayambadde peti mubuuze oyambadde mazazinioni oba oyambadde gistring imagine imagine that kind of enjiri kulinanye naye tukyalina minister wa ethics and integrity kozi yani nendooza olaba nti buli kimu wekiba kifa buli kimu ate mutuuzo biki naye ne mutuuzo we eyali agamba nti simanyi bakole batya yali abiwakanya kakati abantu bajjamu 10,000 webale nnyo leka ate kumukudaalira nze nawona takisi zitanze okumpomera sente z'okolawa oli omunaku alinnya takisi gweoli kudaalira ku sente zemu kati ntandise ziwoomerwa gwe nga we mwagala we mugule emmotoka ze mwagala omukazi n'avuga emmotoka bweti gwe n'ovuga bweti omwana ne bamutwalira emmotoka bweti mubo muli kulondereza baana lwaki bw'oba baali baagala kuyamba baana kyogamba mu kyaki yaabwe temuli baana bakazi banaku nnyo abalinamu abaana be baali adoptinze ne batwala ewaabwe lwaki era batwala wa celebrity ye famire y'omukazi terimu bali bubi lwaki ya mukazi nze njagala mu kyaki omwo bajjemu abantu bagambe bannange bano abaana twabaleeta balina enaku tebalina wakusula tebalina kukola kitubawadde garaji yaffe mwe basula oba tubawaddeko eruumu emu tutandise obbaweerera this is how far we've started with them batuuse wano kakati bakuze no saagala byakuvayo because mwagala
chi popularity muventi bayamba mwana wa gundi era wa Grace kani gwe bayamba muchachi yabwe temulimu banako temulimu bakazi banako bajanga nakalega taina nalaba Bishop Kiganda temuli bantu bajja ne basulawo okulandi eyo kiraga nti tebalina where to sleep. Why don't you do something for those Bishop ones? Kiganda recently awo abadde akuza birthday naye birthday yagirya n'abaana bo ku street yakoola abaana bonna ku street zo mu Kampala musenyiwawa n'abafumbira emmere n'agamba birthday ye kagende. That is someone giving back to the community. And nange ne bwemba enchansa bye sente titwagala kola kino njazireta mangu because I saw kyakola ki yakola nti kina impact to community. Why do you go and pick a child of someone ainamu who can even afford to do something for his or her child? No moneta, yet there is that local person, that person who has come to cry before God for a house. Nze manyi church mulimu abantu abawaayo okuweereza ne beewaayo okuweereza nga bannaku nga baavu ng'asobola nenga wayonga n'agamba sirina nekanzijeko eppeesa lino kampeeyo lino omusumba wakwata omwana ow'omukyalo oyo n'omumuweerera oba ovaako ki n'omukwata n'omujja wano awabi we bali n'omutwala alivinge nammwe mu life oyina abantu lwaki era oyagala bano abalina gundi mutwazadde gundi simalina biki no people stop being fooled bakozesa kapitula emitwalo 27 batunda butambaala ku street lwaki okwata oyo omukazi n'omuwa emitwalo 10 anava ko bidikaza munadda ku 10 ndo bagamba nti mwenna abalina capital butono obuli wansi w'etaano musoke musimbe wali njagala y'abantu ngaba 30 wali musoke muyimire njagala basabira gwe noyitaawo nti njagala basa yalina capital nga taweza mitwalo 5 no wandika abantu abo no bagamba kakati mmwe mubadde ne capital nga wa 3 ngenda babuli omu 10 omanyi kyobera omukoledde Katonda gira bayamba omanyi kyobera olese sanyu mu mutima gwe omanyi nange you people anyway tukuwa strategies mukozese strategies maybe kati kintu ekyo kinagwera wakubanga batandisa endiga bazifudde za kuzanyirako bakola bisitoki zaabwe bwe kigenda kuggwera naye nze nsaba busabi nti Mukama awe endiga zina amaaso gala yes balabe if right now bayina amaaso nga tegalaba let them see and let them get to understand. Sente zange zisanisa okumpomera zojja mu bano wabalimbe church na kateganyo tandika ano aga sente za mweza nso okumpomera church agenda mu maaso batujigala ebulekeda kikatandu jigala okay yeah so kakati bambi nsaba Mukama abantu bano babikulirwa amaaso abantu bano balekerawo to be fooled the way they are being fooled bambi it has been enough is enough. Okay. Tojja kujjodo otandika okuduula kiringa nze bwe nnyinza okujja kati n'entandika okuduula mu maaso g'abaana abankolera nga they are ones making that money oba oliawo ne babeerawo paka saa 8 oba 9 oba 10 ogw'ekiro me I just come in the morning nembuuza muyinawo mmeka onfuna bulungi n'entandika okulya enkoko babikinga bossi bakola ki yet they are the ones making for me that money that's why nze ondaba nnyo kirirwe wemba ne mukulya mmere mbagamba ffenna tuwe. When I'm drinking something bonna mbagamba mwenna mukolechi munywe unless ngoli angambia mami kino sikyagala ngenda nywamu kino that is the harmony I want sagala oli aberani ngagamba ono mukazi nze mukolera sente ne yankola bwati ne bwandi lwetunyuse fenna very late I'm like sit in the car buli omu mu dropping waka oba sicho mwenna banga they are so tired nga I need something at least to make them happy manyo batwala mu nyumba yange ne tusula ewange enkeera akkiriza okwambala olugoye nga lumufitinga olwange ne manya nti olwo ate wendimuwandu muweeredde ddala tuvudde tunywedde ne kacaayi ne bansooka okujja ku mulimu oba okitegeera oba olinaga mami kati nywedde caayi kanzirukeko ndabe wange nga we wakoze ekimu wasuze ekyo kireetawo gundi nti naye akola agamba ono omuntu aneeguye atanjagala naye gwe teebereza olowooza omuntu oyo gw'ogambye nti obulamu butandise okunnyumira sente zange zitandise okumpoomera actually yabadde abulako kimu bagamba sente zammwe zitandise okumpoomera infact oba kye yabadde ategeeza naye ng'akiyisiza eri ogamba weebale nnyo ebbanga lino lyonna Chichi abantu abasaagala nze boogerako nnyo bannange kuba baatugamba bwe taboogerako tetulya tetukola nesooka ombuli endabika nti ebbanga limaze nga siboogerako olabika bulungi Nolira wali olabika bulungi ate bagamba lutaboogerako tetulya tetunywa tetukola kiso naye ebbanga limaze ndowooza era siri bubi bafuna wakadde ne banukula abantu ali adda ngamba waliwo yabadambuza ye ne kakati Suzanne okulinda Bini n'amala okuva mu ggwanga n'ayagala omwana ate Bini ne gyali ajja musabula ate alinayo jjukira waliyo episodes ezitaggwa mukwate bulungi
kubate kati jali ajja kuleeta fire kwate mukyali nawe mumujja okitegeera episodes jukira teyazimalayo Bini temumutankuula Bini mumuleke ndoza kuliko ezitaliiko bulungi kasita omutandika jazzireeta omudde omukazi nga gamambo era nze doti yalinda aveemu alyoka atandike kumudda mu kusozesa bakazi masooka gange mbu wakiringa wa brother wange brother we yegwe yayoza ebintu byemweddagaddangiddemu ye brother we ye yalina okuwoza amasooka webale agagaddangiddwamu ne mukazi oyo yaba mwana obwongo nga nnyonnyola ebintu obulanzanyiza n'okunyiiza omanyiza nti oleeta ebintu kati okanzijukizaako kanyiizizza nnyo saanagawa sister wange naye nga teyalina okumbererawo kati at least mugawa mwana omulenzi biki yayoza lwaki bbaawo si yagoozezza asi yagooza kuba mwegadanze naye oba oli mulwadde omusajja yagooza kati nno okwogera ebyo Bini yagoozanga n'omuggayo oba yali avuga pikipiki yabeeranga mbwagamu yagasangamu n'ebigonda kakati oyo yali muganda yaliwa mugandakatono wajja akakyasigaddeyo toggalawo nti Bini yalinga ayoza amasooka ago n'ebirala kati ukyavudde agamba lwaki sokola ki mbusibibwa mukazi na ignorant n'agamba mbubibwa musajja lwaki obiwa musajja webale nnyo tosobola kubyoza nze mukazi abilivingira mukokole mbwive ne wakasina washing musimanyi biki kati ekyo ekyagundi ekya bathtub ejagambye mbu houseboy kyabeera nakyo abira ne bathroom yakyali mweri enkola enkadde ba houseboy abasula abedda anti bambi omukazi oyo mumusasire baali banaku bakula banaku newaabwe wali eri nyumba bagitereza ali ku Mawanda Road ng'ono agenda kukyalayo kale houseboy kakati baliwo abakulira mu mbeera eri nga bamanyi houseboy era akyalina kubeera mu mbeera eri kakati ffe nze njagala mmubuulira nti ne ba house girl kati ba house managers tubasuza ne mu bisenge byaffe kati for example nze omwami wange tabeerawo everyday kati kiŋŋaanako kyo mugamba jja tusule ffenna eno wadde si ku buliri bwange but I can share the bedroom maybe because my husband will come maybe after era awo wanagira oshegera yes I can share my bedroom with my kids though they have their bedroom ne oshegera bannaye tetukyali mu mbeera eri the houseboy flower galo simanyi biki jasika ali asika no n'amayumba gaba abantu twagalongosaamu ate nze kati tutula ne wamu ne tulya ne wabasikaali ne wabaki ku dining ffenna njagala nnyumirwa nnyo n'osaavinga naye n'asaavinga ekifi kyawulira kyayagala n'ateeka ku ki yegundi eriwo hamoni ebeerawo lwakuba nti bannaddiini tebasoma nabyawandiikibwa naye bw'okebera mu ssekabaka ndowooza ssekabaka ekyokubiri boogera ku kapiteeni w'amagye ga kabaka Sulemaani oli bamuyitanga Nayamani yali musajja w'amaanyi nnyo nga kapiteeni mu magye naye Nayamani yali mulwadde wa bigenge nga mulwadde naye yaleeta Nayamani okuwona yali house girl eyali mu maka ga Nayamani n'agamba mukyala Nayamani nti singa baawona abadde amanyi Yesu wange nti asobola okumuwonya yali badde amukkiriza n'awona ne batwala Nayamani ewa Yesu Nayamani n'awona ebigenge kitegeeza ne house boy oba ne house girl asobola okuba n'ekyomugaso mu nnyumba ng'oli naye jjukira ono ye muntu afumba emmere gy'olya nyate munnange ne house boy nno okubeera house boy w'omuntu kati ng'oyo naye era munnange nagwo omugundi okyebaliza mukama gwani kubanga ono yalina right ne bwali badde butwa yali asobola obbuga era kubanga bagamba ne wali kyabadde ki yali asobola okukola ekintu omukazi etamanyi kufumba era ng'omulenzi byonna yabifumba so oleke bipooko ebyajjangawo yeyasiikasiikanga omulenzi tojjukira nti baaliisa omwana oyo embizi ate bambi zeno nali manyi yakomanga ku bisitula twamulabanga ekisaniya bwati nga kinene mwana nti bamugamba mwemuli emikisa bamuliisanga kati bw'ogamba munno wali olabyeko nnyumba ki ekisenge kya houseboy nga kirimu bathtub ennyumba gye baalimu yali mpangise ng'erifanish Bini kozi wakoogedde oti saagala byegere Bini olinzita okimanyi nti omukazi oyo olumu tamanya nti agenda kwokya oba ayogera tamanya nti agenda kwokya nti abantu gye bali abareasoninga otegeera kubanga ennyumba gye bayita fully furnished because good yakiisa ate wali fully refurbished naye kyonna naye what they call the fully furnished house you come you get even chairs ku bwongo obwange I've never rented it because nze buli wengenda ngenda n'ebyange but I know there are wardrobes there are gundi ennungi ennyo ezo eziringanga sideboards oba sideboards mulimu ebitanda ebirungi ennyo mulimu eddiiro mweziri mulimu fridge mulimu yes everything gojja buzi nangoyezo ate eriyo n'ezimu ezibaako n'emmotoka nga ojja akoli nga kati abasama bana batera okujja ebukebwe nazirabako eyo gundi eyo nga gundi gye yali abeereyo nga gye bamuttira
Ekulambiro. Ichi yes gundi ichuli. Sides there those houses are there. I saw a friend. Kubako ne driver go mugamba bugambi nti lero nja kwagala ogendako e Masaka ya ogendako ejini n'okuwulya amafuta gojjo teekamu ngina akuvuga n'akutwa n'akuza. Kati full furnished house ngabo oginnyonnyodde ebeera complete nga buli kimu ekiri. Ate baba gizimba bo tebaawulamu n'ekisenge kijja kuba kya house. Weba wawula gundi atukulekere bambi tulizoninga ffe b'otugambe ebyotugamba. Ate nga mwalimu mu China, by the time mwalimu ba China, the time these people came in. Era bathtub weba yali mu bisenge byonna. Tebaayawulawo mu kino kigenda bira kya house boy bin. Kati yalowooza mbere tutegeera. Bandage mubeere bulungi naye wabula temuziza ku nsonga zaabwe. Tuwunzike n'omwaka kale just in 1 minute or two. How can you wrap up the year? The year, it's not been an easy year. Yes, mu mwaka tegubadde mwangu nnyo naye twebaza Mukama nti gutambudde katusabe era tulabe ne 2024 nga bwe genda okujja bingi nnyo ebibadde mu mwaka guno oba oli awo tunaba tufunye time we shall come back tuogereko ndoza nga tetunatuuka first. Maybe you can come back tomorrow or on I don't know. On personal basis, have you lost someone? Yes, I lost my senga. You remember when I went home? Yeah. I was in Soroti to Baringa, and that was my only senga. I think he was under pressure zatandikire yokunkuba that day when I took up to today. Sittereranga ndi up and down kale so naye nga I lost my senga. She was the only one era yabadde atubeereranga bumanyi bino ebyakubeeranga mwina families nyinyi nga yabadde ayimirira abaana ba gundi nedda this is their share and we're so I lost her. Another person when I manyi nti I was going to lose was my mom, but I thank God ti Mukama despite of byonna bye tuyiseemu. We've lost a lot of money, but at least they healed. Ekigere kye mwalaba nabalagako bamusala wane ennyama fine ne bateekawo. She's still undergoing netwavaayo nga 22. That's why mbadde temundabangako ku social media yonna. Mbadde time nagiwa mama wange. Abansabira abanyambako abakola ki mbeebaza mwenna. Bino bya politics nani tujja kuja to discuss yako nga omwaka yagutambule naye nange nze nebaza Katonda nti I've not lost anyone mu family yange but I've lost friends workmates. Oh, I lost Feel OBJ, I don't know what am I OBJ. OBJ bambi afa recently lao yali chali wange nnyo. But nerabidde I lost my mwitentya. Nze namu tweyitanga gwe mulugwara wange amta mulugwara wange. Evelyn Lago. Bambi. Banange. So bamu ku bantu abatufudeka abatu bade close. She was my very close person. Nange nze OBJ anumanyo kubanga nze namutwala ku mulimu ogwasembayo gwe yasemba okola ne sendezi yazileka. Tegwali kugondi wali? Ne sendezi yazileka bamuyita ajja alete requisition bamusasule nga agudde ku mbiri. Nafa bwati. He's one of the best producers in Uganda. Abakuba obulango. Naye rest in peace Obadia. OBJ. Anabala abafudde betumanyi Katonda asasire. Netwongera kusaba mwaka gujja kutubeerera ate mwangu ko kusinga kugunno nga bwabadde. Bana temwoche emipira temwocho omwaka mugende mu church mugutandikire maaso ga Mukama nga twebaza. Kumachanga asa bitwo kyayo kyandoza bye bituviirako n'oba olise gamba you know so but kera kumachalo nga lumu osanga everywhere wali black wali bichi condom empitirivu nazo zibaawo gwa abantu bekola ebintu abamanyi naye anyway kwagaliza byenjagaliza. Happy 2024. 2024 we meet there.